yogera tandise nokulirira obuntu obutono obw'okuteekayo ekifaananyi ky'omuntu yakusooka kusho ne kikuluma kale ati bakuteekayo yogera oba olina ebyokwogera era obimanyi sibisobola babisobola kanye bino ntamya byabulamu twogera ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu bulamu bwo ngera olunaku olwayo kye tulinawo ku mmeeza kyabaddewo eggulo omusirikale yagenda kulya kizibiti kikubamu beeti naye nga tunakola lisaki y'abasirikale abalidde ebizibiti obamanyi ebiramu nebitali biramu moving n'ebiri still bakwata obba embuzi omusirikale n'agaleeta ekizibitiwa ate munange babikuŋŋaanyiza wa mulumu nebikadiyirawo olowooza oli n'agamba naye waaki babe bakwata n'ebizibiti byaba antineeko namuga ate takikiirye bambi ekizibiti kino obubeera kiramu nakiteekako libon kakati n'olunaku tufunye report ddala eveera ddala vice chancellor wa university eraga nti abaana abadropiza out of school olw'ensonga ya bet bakulu so gambling ayinza obutabeera nti betting ku mipiira gyokka bintu bingi abantu bebagambolingako abantu bagambolinga ku mbalaasi ya emizannyo egisinga omuntu obungi abantu bazigambolingako nebagamba eyo egenda obuwangula ekyo abantu bagambolinga ne ku bintu ebiri non-living zzaala alondako yakamponya bannanze kambabuulire okay mulimu n'abakyala abagambolinga naye abakyala abali eyo omusajja agambolinga oba ebibi bisiŋŋana bannange waliwo n'ekibi kyogamba ati lisitmunange ono online betting eyajja abantu b'amakooti bagambolinze ne basukka kimu bubiri bwakebera ku simolooza ali mu kammesagi kumba ali mu kukebera oba ttiimu ze zibalansinze buli ssaawa akeberayo ati bwalina ne bagonzaamu nti oli ateekamu ebiyi ebiralabanga gwe kitasala jukira ajijjanga ku akawunti ya mobile money n'olyoka olaba obuzibu kakati ebyo byonna oba mukyalo edda babakwata nti nga n'opapula mu mpale omukazi n'ayomba ne yeekutula saa zina nti biri online bakyusaamuko kakati ebyo byonna bijja bbeerawo but you as a person what impact nga we mbagamba ffe tetupromoting gambling because Ssaabasajja yalaba obubi obuli mu kintu kino zzaala ayabudde amaka zzaala ayavuwazza abantu zzaala sse zzaala ekisookera ddala finances agenda sooka ayingira kati wazze bakubye akapapula ng'ate omukyala awooza tewali munnyongo omubuuza mugozesa ngoye gwe bagukuwa ogozesa engoye tulabe bw'onoozooza ne zitukula okitegeera omuntu nakuddamu ebintu by'ekisiru kati kamera bwego yemanya kakati omuntu ajja kulaga nti no ssente aziteeka ku gamboling okusinga nezeyeeta mu bulamu ye abeerawo ku makyana gakasitaafu naye omutwalo ogunamutwala mu betting ogunamutwala ozannya zzaala we ng'ogwo awulira kwasibidde obulamu kwe bugenda otutambulira okitegeera abantu bakyafuna ssente tebabiriiko ebisigadde bino abeerawo n'atuuza ne landiroodi n'amugamba olaba nasibye akapapula oli asiba opapula nga wewali essuubi lye ng'obulamu bwonna buli awo so ssente ne zigendera awo nze simanyi nazzaala oyo ti abantu abo kye bakola ebiseera ebisinga abantu abasinga bofuna emboozi yaabwe abali addicted to betting batandika batya siteeka eyasooka baafuna ssente yali nnungi n'agamba keefunye 2 kanzizeeyo ngenda funa 5 kati zzaala alinganga bizinensi wenagamba nti alinganga bizinensi endala nyinza osawundinga obulala naye nga bw'okola saaluuni yo n'ofuna hand dryer ne bakugamba nti ate eno gye batuuzaamu omutwe yeesinga okukola n'osonda kubanga tokyasula kudda megolede hand dryer wagigula dda ne bizinensi mwoli n'ofuna eri eyotuulako however nti mu bizinesi zino ezaffe endala buli kyoteekamu kisigalawo buli kyoteekamu kisigalawo kati ne zzaala nti oli bw'ateekamu omutwalo gwe agenda omutwalo gwasigazza mu nsawo alina endowooza nti gwe bujja ottaasa omutwalo gwakoze okugjayo oguli gwe yatadde lwakuba nti ekibinti kino ate zo zooteekamu balyandye kyekijawula ku bizinesi zaffe zino endala nti mu bizinesi yo zooteekamu zisigalamu eno yo engeri gyetali bizinesi ate ali ku all levels zzaala yalinga eno mu bino ebifo nga byabagagga ababatulamu ebyo ebifo ebyebbeeyi mukanankani weno Susan Makula gye yasookeranga okukola
munange nze naye sikiwulira nkola soka kiwulira ku ye nedda mu bunankani bakozeyo bangi nange nakolayo mu kasino nange nakolayo munange mbozi nsooka giwulira ku ye kati nange nakolayo kukozesa nze akuli okumpi era buli wempa kakati nkugambye nange nakolayo nzuuno bakolayo ki bingi nnyo mbozi eri bayalala mulimpa obudde kakati ebyo nga biringa ebiri posh ngolooza agagga bakiringirayo kumbe babeera mu zzaala bagamba bewamba n'emmotoka mweno gye muweerayo abakazi eyayingidde ng'avuga mpenkoni n'afuluma bulungi n'ayita owabboda n'agamba ntwalaako bananga abakazi balina ennaku ng'adda ngo emmotoka eriwo era nga bw'obadde weeyagalira mu bya beti kati era nga bwe byajja bigenze okono tugenda gattako ensonga eno nkulu nnyo mental health jjukira ekisookera ddala bw'oba olowooza nti zzaala kintu kya muzannyo waba ebibuuzo byengenda okukubuuza nti bw'obanga oli muzannyi wa zzaala ogenda owulira olumu zivaako bwe ziddako mood swing waya obeera just nga owulira waya zikuukako bwe ziddako then bw'owulira nti nogga obulamu obusinga wabawo ekikutwabudde kasita ogambolinga ogenda n'ozannya zzaala okkakkana omutima gwo gukkakkana bw'oba owulira nga kyekikukakkanya then bw'oba owulira nti bw'obeera ng'olina ekizibu ekirala n'ogenda n'ozannya zzaala just like other people we have our other hobbies nti bwe mpulira nga ndi stressed by work njagendako oba ku beach oba njagenda swimming I'll listen to music nga gwe hobby yo kuzannya zzaala oba bw'owulira nti olumu otulo tumubula oba baddekawo ng'olina ebbanja oba ng'olina gy'osuubira akasente zibananga omuntu wansuubiza sente ankola bubi nnyo nga tezituuse naye ba tezinaba kaŋŋambe waŋŋambye ogenda zimpanca ngugumuka nze mu kiro nga ndaba ozimpadde otulo tetujja mba nsaba bukyaddi bazimpe most especially singa ziriko byozirowooleza sente nga kakuyisa biwalwawo kafuna mwanattu sikulwawo naye obulamu bw'ensi mwe tutambulira kati ogenda n'onsuubizayo miliyoni zange 5 neŋŋamba njasasulako lwenti w'edduuka nnyingiko kale nnyingiko naawe sobola okusuza ng'otunula sitafuna mu kisoogo kati just like any other person ebiseera ebisinga amanya nti obuzibu bwo kati zzaala yali okulyawo you're getting depressed kikugenda ku bwongo no kati laba mu bulamu bw'obeerawo ng'olina ebirulwabyo obaako nekyogamba at least nandikomye wano when you do a YouTube video wandiagambye at least ekuba omutwalo kati bw'osemba ojja bange eri mu 15 buddawo ojja bange eyambuka ngo bugamba bw'ogikasuka oyagala tukali ku mutwalo kati nekino bwe kibeera anticipation y'amaanyi nnyo mu zzaala omubaliddeko otaddeko obulowoozi let me take you back in the day most especially abantu abafangayo mu kusoma kwabwe nga emumala okukolawo emuti paper ne muziwaayo you don't rest until when your paper comes back nga towawumulako nogabana ye wali bino bidiscussion kati ababetewo bafunire obuzibu jjukira bateeka ku mipiira mingi kati singa ogumu guwangula omulala ne gukubwa kati bwe twavanga mu exams omutungaga namba gundi ansa yabadde bweti obulamu n'owulira nga bukulumiddewo ssaawa ezo ogenda owulira nga ate n'omulala ayogera kirala owamu ansa nga yabadde ntuufu kati oliawo olindiridde pepa yo bwefuluma yegenda kubeera etya eyo feeling gye njagala okugezesaako katono neeyazzaala tibabeera balindidde akapapula kafuluma kali katya obukadde obubiri abufuna bwe yataddeko 5 you know so obulamu tebubeera at peace bantispetize ebintu bingi olumu ne sente zatute mu gambling yazeewoze kati oli amugamba linda akapapula kange kafulume yasuubiza landlord naye abalira ku kintu ekyo kati akapapula ako singa kafuluma nga tekakubye ogenda tabuka omutwe toyinaawo ogezi ddala essuubiro lyali awo so tugende empola of course gambling kills abulako bigambo biri ku paketi ya sigala mentally nkulaza olugero gye luvudde ojja fiuka isolated akapapulako tekagize and all those things relationships kyo tuze tukyogerako mu mikwano gyo mu makaago everywhere ojja tandika okubba banno sente era nze nkwatya nga okutte kuzange twawukanirawo okitegeera oba mubbi no one wants to be around omuntu omubbi okay
Man drowns after losing 6 million on betting. Ngala talina kiddako. Alaba talina kiddako obulamu bwako. Agamba kagenda awuge. Now what kanve ku nsi kuno sina gafirwa abantu bangani all that. Of course Woli wale man commits suicide after losing 50 million. Wona amawuli gazze gabawandiikako. Ate bane lunaku tusomesa wana ekintu kimu. Don't start. Rakai man commits suicide after losing 700 to gambling. Kakati abaana abasoma omuzadde azimuwadde. Olaba zizo ze zikuleetera okukola ekintu ekyo. Man commits suicide after losing 800 in World Cup bet. Ekintu ekinewunyisa ku bet ono olaba just kugenda kulaba mupiira. Us watch football. N'ogamba njagala gundi yebeekuba. Teri omupiira gwa weekend ogwa Liverpool ne Man City gwatuteeka ku bunkenke. Obw'amaanyi ennyo. Era ne mufuluma ne wamulabidde omupiira nga temukyayogereziganya ne bakyaliibo. Kati olwo yagutaddeko ssente. Just muntu kusekerera nti tiimu yo bagikubye abantu tubawulidde abeekuba amasasi. Oli n'anyiiga. Bantu ne batuuka wali mu kasenta ne beekuba ne betta. Naye gwe ate n'oguteekako ssente. Nga just that feeling ekuluma obusungu ne bakuluma nga bakubye ttiimu yo. Okitegeera. So, tugende empola banne tuchuzinga obulamu over other things. Ababagobye ku mirimu because obulamu bobulowooza bet. Toyina kyolowoozaako kyofokasingako ssente ez'amangu tuzaagala. Ne eva zijirako question marks. Yeah. So, obulamu bobutwala empola. Kyonna Mukama kyakutegekera ojja kifuna. Mpola ate manya naawe olina olugendo. Olugendo lwo terufaanagana lwa mulala. Mekerawo okulowooza nti wali wandese. Ayinza okubuulya dduse nnyo naye ng'agenda kukowa gw'ojja mpola omuyiteko. Ojja omuyiteko. Kati eno ye ntambula